Tolinayo ku baana? Kuba budde obuzaala sibulina mbeera mu ssente zimpuuba nkyanoonya ssente. Nga si birungi ate. Ate bitya? Mbadde saagala munnaye mpulira nga sikusiimye. Engeri gy'otalina ku baana ndaba nga mukwano waali wakunkaluubiriza. Ku baana? Badde oyagala nzaale? Mbadde njagala obengo mbadde mmanyi oyinayo. Era nze mbadde ngenze nkusiima nga mmanyi oyinayo. Abaana bandi baje bali naye nga bannyaabwe tebannabaleeta kale nga bw'obitegeera. Egamba oli muyaye mu ngeri yo ye? Siri muyaye naye abaana bandi nga tumanyi bw'olina. Anti kankubuulire sifunanga mukazi ajja kuŋŋamba nti mwana wo. Naye nga kyemmanyi mpozi waliwo eyaŋŋambako emabega eyo nti ali lubuto kanaddamu okuba ku ssimu ye kateyitamu. Kati bw'oba ogesinga olina olinayo bameka ng'olinayo ka babiri kale omu si wabi. Omu ku babiri naye sibeera nabo waka. Kubanayo abaana baŋŋamba nti waliwo ne mukwano wange eyo eyaŋŋamba mbu yalaba akaana ku mukazi gwe nali mbeera naye olwo omukazi yagenda n'olubuto mbo naye kakuze. Kati kakafuzi kanatera okutandika okusoma. Awo kati n'okuze. Tolaba nti awo otegeerekeka naye liwaŋŋambye oli mu bya bizinensi. Omusajja owa bizinensi ndabira ddala nga nninga gyebbanga oli omuwala eyagenda. Kati obanga omanyi nti oyagala kati gwe weetaaga ki okubeera ewaka? Neetaaga bizinensi akazigo kankuba mu kibuga. Tonyumya muzigo. Nze nga sinazimba nnyumba. Landlord nga omwezi guggwako nga tugambe nti nga lumu yankubiranga 25. Wangi na esente ogenda kuyingira omwezi omupya neetaaga ssente naye kulaba nga naye bannange lwaki kati nno nze bammanje emyezi egi ngenda gisasula. Ogenda gisasula? Ngenda gikusasula. Ogenda gisasula mukwano? Emyezi egi bannange mukwano weebale. Ngenda kusasula emirala 2 mu maaso. Ogenda sasula n'emirala 2? 2 mu maaso gy'emyezi 7. Landlord oba kati anaatera gitwa buwi ennyumba sisasula nga nakuwadde emyezi 2. Kaakati nkubuulire ngenda kusasula emyezi egi 5 emala 5 kwongera yeegi mukwano kankuwa ennamba ogimpadde ngagikuwe era ojja kunnyamba kati era gambye wafunye ku bizibu bye mbadde nabyo kankuwa ennamba yeeno yeeyo yennyini yeeno tugenda kukubirako tuzuba kale munange otuuke bulungi mukazi ngaine anyirira naye anyirira bizibu. Kati weebuuza omukazi anyirira bwati omusajja eyamuzaalamu bakya yalabikira yazaala y'abaana tasobola kuba talina abaana oyo omukazi alabika alina ebizibu bingi. Kati ngenda ate simubuuziza bbeeyi ya nnyumba kuba nange ennaku zino ndi mwavu nekyemba nkola kiri kimu kanjakise emmoloka ngende ndabe bali bano abagagga bange ebala obbalaba nkole ki. Kakati abantu mulabyewo njagala kunimira oba sibeeramu mbeere mu kibuga abantu onjala kunimira obulungi nesimunya omunasoba ndabanga muli bavubuka bataayi abatali siriyasi. Tujja kukakola tujja dukola njala kulimamu bulungi kwa akatenkuba keetonyemu neetaaga okutematemamu then musalire mumale okusabira ebitooke bino ebyetaaga okuttira mu bitire vemu yakuleeta essubi twalemu waterere. Kati omanyi muzeeyi ojja kuwayo emitwalo nga 10 okusinziira we tulabyerabyera oba tugira okwanjala yanjala mu kalodi. Kati nze mbadde nteesa wadde ngambe emitwalo 9 tujja kusoboka endabo emitwalo 6 bweba temusobola kukola kaninde bano abavubuka tera okunkolera. labayo kirisiti tuwe kale ku mulimu gw'otuwadde naawe tugulambuddemu n'ogulaba ne lwaki otunyigirizaako bekiba kiganye emitwalo 6 kamale kulaba bano namwe erowoozeemu bwamu naasobola okukola banga mitwalo 6 namukambadde nyigiriza nnyo ate okwasibeerawo naalibadde nga kakati nze mbalese bwemulaba nga munaakola mukole wati mukole sina kyabakolera mwerowooze nze ngeezi
Nomanya ekiddako. Gwe oba olaba tuyita. Tujja yita kubanze nalabyemu embaali. Mali eriwa. Kati olabye otya? Kubanze ndaba omusajja atuyizeemu tuyita. Tuyita kubanze nalabye mulimu embaali. Mali eriwa. Kwakyo muliwa. Zinagira bimwe ngazi saagula byona. Tibugu naawe. Omuti weeguli wali. Simanyi yeri. Eri wali enkwakyo. Ngazi omuti sigumanyi naawe. Omuti weeguli wali. Aho wemubamu emaali tuba tuyita. Gwe tokiraba. Mulimu emaali. Negwe kyandi bafalago nnimba mwana andi bonnimba. Muyite muzeyi tumugambe nti tugenda kukola. Tugende. Zeyi. Aleno. Zeyi. Bannange Rita Joli. Joli mukwano. Nasanso okulaba. Kale mukwano. Bannange antukidde walungi. Kuli kale gyova mukwano. Buddele mukwano. Gendo obusanyiza otya? Terubadde lubi naye munnange si byangu n'akamu. Lubadde. Kazi wattu si byangu munnaayi wadde n'akamu. Mbadde eyo mu kyalo. Lwakuba olugendo lunyumidde mwattu mu nsembayo. Lunyumidde. Kunyumidde batya? Nafunyeyo ekigagga munnaayi ng'akitya. Wangi. Nafunye ekigagga naye ate nina ebizibu. Bizibu ki byonna by'olina? Bannange nina ebizibu ngenze mu kyalo. Anti biri bye nagamba nti omusajja yansuula mu nnyumba. Yandi e Kampala mu kazi. Nawe obadde obimanyi kuba tubali tujja wano tukusaba ekyokulya. Obwana bwonna busiiwuse, tebukyasala nviiri, tebukyasoma, omusajja ntuuse mu kyalo nga yawasa. Yawasa mukyala ki oyo yenna? Mukyala era ng'abakyala. Mukyala nga yawasa, akakazi kangumidde mu kyalo. Nga oli awo oyimiridde okalaba? Nkakole ki? Ke kali mu maka naye ate mwattu kagumba. Nkagambye tugenda fumba aba. Babiri. Era ekindeese kunnyonnyola. Nti wiiki ejja abaana mbatwala mu kyalo. Ngenda kufumbirwa kati mu kyalo. Batwaleyo. Rozi yayitiridde okummanyira. Rozi yayitiridde okummanyira mu kyalo. Yatusuula mu nnyumba, ebyokulya tetukyalina, buli kimu tetuyina, nkaabye, nkoze buli kimu. Naye Rozi yamanyidde. Lwaki akumanyira otuka ku sseera? Ate mmanyi yewasa, akakazi ne bwe mukubira essimu takyagikwata. Kati akazi ako akusinga kikolera ke yakuteekako ako? Mukazi wattu angambye n'abaana bwe mbamutwalira bagenda kusiiba ku nkumbi. Bagenda lyanga mbizzi ng'embizzi. Bwe bakozi wali ewaka. Anti omukazi mugumba abaana ba musajja abalidde. Wabula mbonaabonedde mu kyalo naye Rozi yangudde. Anaagenda okudda nti naye taliiwo. Anaagenda okudda nga tuli mwaba. Ambuulire omukazi oyo kyakola. Soko nyine kakyali mukwano otunyumya. Webale munnange naye bannange. Ye ate enkunyumiza ki? Bwe mbadde enkomawo. Nafunye ayandeeseeko. Mwana gwe ate sifunye kyansi mu kugenda mu kyalo. Olukazi ndowooza lulina omikisa mu magezi gaalo. Nafunye ekigagga. Wangi. Nkugambye nafunye ekigagga. Andeeseeko n'ambuulira ne tunyumya ne tunyumiddwa. Nyumiddwa olugendo lw'omukyalo. Omugagga ngambye agenda kunsasula ennyumba emyezi eki. Wangi. Liita oli omugagga simute. Ngenda kukwata amanika kye ngenda okukola. Ngenda kukwata obwana aleme busanga muno. Jjukira tamanyi buli bumeka. Nze nkomewo mu kibuga. Bale mu kyalo. Butwale mbusule wa nnyabo. Kikyali kikupapya okuzaala bw'otyo. Mukazi wattu oli mukazi munnange abasajja balimba. Lwaki wakiza omusajja okulimba? Loozi yo yanimba n'atwala ne mu kyalo n'adaga amaka gauti gage. Tulemererwa eno nga tugenda mu kyalo. Kati nkubuulire nga bwe nabuzaala. Ngenda kukwata mutwale mu kyalo. Njijenza alina omugagga. Anti ampe ebyako. Nalabye ayina emmotoka. Mukwana ayina emmotoka kyuma. Yaŋŋambye my business z'akola. Omanyi business zokka ze nalabye z'akola.
genda gagga wala gwe birindo jabera ngeri waliga mu motoka nga twevuga mwana gwe liita nafunye omukisa nagenze neekalakasa mvuddeyo nze n'omutima guntundugga olw'olukazi luli lwendese mu kyalo naye bannange luli olukazi bayalulondawa luli lunaye olukazi naye bakyokiza omukazi okuvuma ng'olaba olina naawe empisa nze sidda nakweregana buli bumpoowooko oli naye mukazi gwe nga wakalabyeko mukwano mbadde mbulako kati nokkakuba ekifaananyi nkireete tuseke nje singa ontwalayo nenkakukubira munnange byebyo era njagalayo tufune olunaku tugende okansabulire nze wendi omanyi liita nkwesiga wendi njakakubira wendi onaakakuba liita njakakuba wendi ni nze sikasobola nze kasobola alabye nga kaagala okwewanika waggulu wavu nga butuluma muzeeyi byose nekukusanga tutemesa ebiti notatuwa ssente ebiti twabimala tetukulabako asaabu seera masaaba wa ssente okuba wa ssente tusakikindigire byo nabagamba mubimale bukyali nga sinagenda nabagamba mu nnaku 2 mba siriiwo mba ngenze namugamba mujja kuba mumaliriza naye nagenda kati nakadda sente mugenda zibawo laba n'omwana engatta eweddewo tuli bavu tetulina ssente ennaku zino twali tubalidde ku ggwe tuyagala tugende tubbe nga temubba ngenda gendayo mwabitematema mwabiteeko bulungi mwabitema bulungi ne tubituma ngawo watugamba kirungi kati sente zamwe ziri waka mugenda kujja waka mbawe sente abantu abakulu temwesiga kibi beera nalakunyazeeko bulijjo sikuwa mirimu oba emirimu oli tonyaganga nagamba nali nagenda kubeera mu kibuga sibeeramu muno ajjayo tetulakusanga otulaba nti notubuzabubuza sinaku zino siriiyo byaddala mbadde siriiyo nakomyewo ekiro era kati badde bakulambula ennimiro zange ndaba mulimu omuddo ate waliwo nowetaaga okulima mukazi oyo yatugamba mbu wali ogenze bukalasa kati wali ogenzeyo okukolayo tajja kumanya puroguramu zange effe ebiti twabimala kyemba mukola munsange kewaka muzeeyi totubuzabuza ngenda naluli boto bwatugamba gwe musalake waka muzeeyi tujja leeta gwe emmotoka tugyeyo ebiti ffe tubitunde tekisoboka twagala ssente zaffe olwaleero muzeeyi andi gwe ngambe jangu ewaka nali watugamba tujje ewaka twatuukayo tetukulaba ate ekibu kyemulina abavubuka temukwata budde ffe tuli ba mirimu ayi twagala ssente naffe tujja okukola nga twagala ssente nsange waka saa 8 n'otajja sijja kulinda waka saa 10 mu nkulinde gwe nsange waka bayi saa 8 nsange waka mujje waka saa 8 naye wengamba saa 8 ate n'otuuka saa 10 basiriyo n'amanyi n'ebirala byengenda okukola nimutufuula bayaayi nze siri muyaye wala bwengamba obudde ejjira mudde olulala obanga tolina ssente notuleetanga ku mulimu ogwo nowayo twalala ssente za gwe jangu ngambe saa 8 kyogamba kiwulire bato kiwulidde kati rero kyogamba tolinaamu ssente nzirese waka nze bati mwambala ekkooti mulaga nti muli babbeeyi naye nemumala okutukozesa temutuwa yadde ekikumi sente zaffe tuzaagala ekya tujawuwo kale saategeera kwesobaana muyaye abaana bagana kungu abaana baluswata baloneka bwe bati katonda wange kati mukimbuwe sente zaabo yo wano baana bange wano wewamma wembaleese munnange saayagadde bajja mu kibuga naye mbaleese ewaka obusobozi bunnemeredde mubeere wano tulinde kitammwe n'ennyammwe bajje wano muwulidde baana bange oba baalazeewo abaawa banenga nakakazi kawa nakukosanga oba kaalazeewo bannange twalage nti wano wa mwami wange Loosi era bwongambye mukuluwo mbadde mmanyi mukulu wo mwami wani Loosi era mbadde ndeese baana bammwe wano wa mwami wo Loosiyo bwe yakugamba era ne biri najja nensangamu omukazi
teyampisa bulungi. Omukazi yali mukambwe nga mwavu. Mbadde nnoonya baawano naye nange sibasanze wano nange. Ekikulu omukazi wa wano baba atambula takwasika. Kakati ate gwe obadde obaagalira ki? Mbadde ndeese baana munnange. Abaana abuya baawane. Bano benda bawana bali mu kuzannya. Baana baffe. Weebala otuwa abaana otuwonyeza omusajja atusibyeko ekikazi ekigumba wano. Bannaaye weebale kujja na mutima mulungi n'otuwa abaana. Mbaleese munnange naye omukazi oyo. Mbadde njagala waabanga tava mu maka. Tugafumbe mwaba. Kati kambuuze ojidde ddala oba oleese baana? Muula munnange mbadde njijidde ddala nga njagala omukazi oyo afulume. Yenja atalinamu baana ave mu maka gano. Najja nanyamba n'okuŋŋa nti abaana be bamukolerera wano abaliwo. Be bamukolerera. Oyo omukazi nga si mwangu naye ku kyoyogeddeko nze nkuwagira. Wampagira muula? Nkuwagira agafulume aganya okufumbamu. Abonyaabonya mukulu waffe. Abonya omwami wange. Maama oli omukazi nze tombera nakumbulya twajjako wano. Wano nange yali ankuba. Dayira yali akuba. Yali ansitukira. Twagenda tutonya. Yabayira masiki. Maama twajja wano ne muganda waffe omuwala omulala. Nakiki temukakuba? Olukazi lwolaba olusi lwange. Twajja ne muganda waffe omuwala abeereyo bweru yali azze nga ngamba ntwalaake wa mukulu waffe ludde okumulaba. Kyokka ekyali awo yatuma katabanike alina kabeera nako wano ne kaleeta mbu baleetere kyayi. Kumbe bapulaninze dda tuyira mazzi. Gwe mulamu? Twekuba. Ne twekuba. N'amaana tuyira amazzi n'atutwala tinka. Ekyali wano kyali kikambo naye okayita kangu kali kantu nnyabo eri nantinkalu nange kali kansitukiramu naye nze tekajja kunsobola. Okagenda nga speed biri sikangu tekajja kunsobola kangamba mbu kalina bbeera wano paka mishoni zako nga ziri naye tekajja kunsobola. Muula nazze tugenda kulwana abo babiki bwendi nange nkulwanirako wano kalina okufulumawo katambule katuviiri. Baana bani baana akozesanga bwati yowa kankubuuza Kabombo ono nyinza mumusanga wa. Bangambye yazze kwali kuno ate kuno amalako ennaku bbiri n'addayo. Ate muula Kabombo yaani. Kabombo yenna nyini maka gano baba wange weta gutoogerako. Obedda onyumya mboozi nga mmanyi onyumya ku bba wange. Ate bbaawo ki? Oyedda manyi nti bbaawo Kabombo. Nedda munnange bba wange Erooziyo. Wangi? Bba wange Erooziyo. Nze nazze kufumba mu maka gange aga Erooziyo. Era gana maka mwami wange yandeka mu kibuga twajjako eno mu kyalo n'agandaga nti geega ki? Geega geera nange nasitudde baana tinkaali bonna nga tujja mu maka gago. Ne Erooziyo agenda kukula ddi abe ng'omuntu. Nze neewuunya. Erooziyo yavugaga n'amaka gage. N'oyo omulenzi tagenda kukula tasobola. Omwami wange gana amaka gano gaffe siffe ngaffe abantu wabula mukulu waffe baba waffe Kabombo. Ate Kabombo baba wano wuwe Erooziyo talina maka mu kyalo. Kyogamba Erooziyo yandeeta mu maka ga muganda we? Gana amaka ga mukulu we. Ate oli omukyala gwe nasanga mukyala Kabombo si mujja wange mukyala Erooziyo bamukakkamu omulenzi omuliko ogwo mpozi nga najja muteeka eyo naye nze mmanyi kimu nti gano amaka nga ate mulimba muyaaji